Nina njagala mukazi naye nawe njagala mukazi bana ngolwa bavuke nako zina bayimba enyimba Lawrence nezitwewunyisa ne mvuka yakubye tune omanyi tubadde muzile enyimba za onogai bamuyita atayimba onkosa onkosa bamuyita aniyo muzivubuka eje limva mutwe mudra the viral nga tumanyi guno mwaka yagwetise ne omwana ageze nakuba tune mwene bali ku TikTok kyenjogerako mukimanyi omwana erinyere sinalitegeera no nakolera fulumiza video lwakuba mu nantu benjero bafuddeyo kula muno bakolaki bavayo okubanga bamu accusinga kwe byagenda nabyo maaso naye nga amanya yenze King Smith nga bulijjo wano ku Celeb Jazz okubanga matusa kama oliega mmwe agafa ku baselebu bammwe wanne wali era ngo nakolero ngenda kubanga kutwala speed ya waggulu nnyo ya kanti ndigwa okulaba muno okutuusako olugambo amawulire pokopoko n'ebinonona ebifaanagana ddala ku baselebu abayimbi kyo kyenyinza okutegeezako kiri kimu bavuddeyo ddala eggulo olunaku lwaliro era nga bakomyewo e Kampala so tugenda kuba tubafunako interviews batubuulire certificate ze bafunye okusoma kwe bayiseemu ani yayise ani atayise byabaddemu okukola exam oba nedda naye nga njagala okubabuuzako abantu bange mwena abava saidi za saidi zeri United Arab Emirates njagala obuuzako ku bakyali bange abava saidi ze Kenya wantu wa Kenya munasemaje wantu wa Tanzania munasemaje njagala obuuzako namwe mwena abali e Uganda wano era ngamba gamba how are you all doing mugamba mutya kansulire muli malidadi sana amanyanga we nagambye yenze Kabaka Smith inzoga kiki muchoka genda wansawo berengo subscribinga ate tubenga tugenda maso nga tukutusako nafe olugambo kalebule pokopoko na mawulire neno za soka tuite ku mawulire agenda maso mu ggwanga omukulu amanyidwa nga Edrisa Musuzo nako lwaliro asurvivinze akabenjedde kabusa wano nyinyi mu kibuga no si mu kibuga Kampala wano nyinyi mu ggwanga lya Uganda era ngono abadde travelinga okubanga agenda side zeri Masaka ate musaza lya Kabaka eryebudde okulanga azikirako mukwano gwe mfanfe mu kyaga leero sazibadde zingira sawa emwe yokumacha awo emaya mu kibuga ekitwalibwa omukulu amanyiddwa nga Walukaga ngono era naye siri muyimbi munene wankubadde the defaults ezaaliwo edda muzimanyi munyo Eddie Kenzo emotoka ebeefiiriddeko abaddemu ye ne manager we ne mukwano gwabwe omukyala muganda woyo eyafiridwa era nga adde bagenda side zeri Masaka ate gye bamuzaala okulanga bakolaki nga bazikirako munnaabwe embeera eno munnange ebaddewo lwa nsonga nti nno obudde bwadde bwa mpewo bwakumaca ng'ate waliyo akakubakuba nkatonyera solugudu lwadde luseerera naye road meya weside zeeyo emaya mu kibuga kye side zeeyo side zaawo ku Masaka road omukulu Mathias Walukaga ategeeza muno awo ennyininyini waliwo akanya ako kekakola ki kekaleesa obuzibu buno lwokakwamboti kabuuka ne bakola ki ne kagenda so Eddie Kenzo wentwogeddeko nayo nako lwaliro ng'ali mu ddwaliro side zaawe maya eddwaliro baliyita Omega yes baliyita Omega era Lawrence n'abasasi baffe baddewo okulaba muno bakutuusako amawulire gano ngenda kuba nkutuusako ku Eddie Kenzo ng'ayogerako erimu bafans be naye ng'ali mu mbeera nnungi wabula Eddie Kenzo tutegerezeko muno abadde alina okudda e Kampala afune treatment esingaka wabula agambye engeri gyatafunye ebisago why not kakwate ekkubo agende ate Masaka abeere ng'azikirako mukwano gw'enfaafe amuyambye music career ye so tubaddewo nnyo police evuddeyo neyogera traffic evuddeyo neyogera newa report era bagambye akaguddoko bagezako katereza tubeere nga ate tetuluzinga bulamu bw'abantu so oba ovuga ku nguudo za highway please and please beera mwegendereza nnyo osobola okulaba nti nno ate togwa kabenje naddala mukwano waffe mwali mu ggwanga lya Uganda namwe abali ebweru mwegendereze nnyo obudde buno kuba budde bwa mpewo obudde bwa winter mu nsi ez'enjawulo so kamutwale Eddie Kenzo embeera nga bwebadde ngenda kuba kutuusako ne Mathias Walukaga then n'omukulu amanyiddwa nga Luke Owesgire ngayogera ku nsonga zino ez'Edrisa Musuuza ez'akabenje then tugenda kuba tugenda maaso namuli amala mangi nnyo waliwo ayansuubiza okungulira kava y'essimu eno bannange ennamba yange eri 0755311731 wangambye Smith engeri gye wafunye iPhone ngenda kugulira Lawrence waliwo se wayansuubiza okungulira kava y'essimu eno naye muwadde ennamba yange sindikoko akasente ngende ngule kava y'essimu ennamba yange eri 0755311731 katugende Edrisa Musuuza tulabe embeera nga webadde ate ne omukulu meya weside zeeyo nga ayogerako naffe meya w'Ekyengera amanyiddwa nga Mathias Walukaga bwe tukoma tugende maaso namuli amala mangi nnyo tovaawo yenze Kabaka Smith.